sente ezizimba Pentagon nzirabyeko emirundi egiwera. Eyo wala nagenda nawe South Africa natulako ku mmeeza y'abagagga era omu omugagga alina kasino esinga obunene mu South Africa mu Joburg. Omwami oyo sagala kwogera mu mannya ge kubanga yali okujjako mu Uganda. Omwami oyo nga namusumba oba musumba ewaabwe twakyala twali tugenze okukyalira TBN ne tukola meetings ez'enjawulo ne batuwa TBN yamutuconnectingako twagenda mu TBN ne tukola ne program naye n'atulaga nti waliwo abasumba basobola otuconnectingako abagagga manager. Yes. So abasumba abo ne twasinkana abagagga bangi, in fact batwala ne mu lukuŋŋaana olw'abagagga b'omu Africa. Jukira twagenda olukuŋŋaana olwa global lwe twagenda Pretoria. So naye nga bonna bakkiriza naye nga abagagga mu Africa batuuka ne basinkana mu South Africa ne baplaninga naye nga bonna abantu betutuddemu baali buli omu yalina private jet yamuleeta South Africa nga ffe twatuulana mu Kirussia. Lwali Pretoria. Mu nnyonyi mwe twatuula mu baasi ne babaasi obwo obutebe. So bwe tutuukamu bonna nabo ne beebuuza what do you do ne bakuwa opportunity n'oyogera. Sigenda kwerabira omugagga yali atukaka ssente ng'anaatera tukuba zitwala. Natwala n'atulambuza kasino ye. Mwami Jimmy Ojambo mutumiddeko kwali. Jimmy Ojambo yanyumiza kuba natuukanga nze mpunze nga mpulira South Africa etufundiridde. Kubanga jjukira twali twagenze mu saavisi ye ne tulaba byakola nga si bya Katonda. Kati tutuuse wano mu boardroom we twali yatandika n'okumpa miliyoni 5 eza dola. Yasibira mu miliyoni 2 mwezi. In fact yabuuza kyaliwo ekiti. Yabuuza weetaaga ssente mmeka. Yina bye yali yagala tutegeke mu Uganda. In fact yagamba project zalina mu South Africa ategeka empaka z'okubuulira enjiri. So ne tugenda jjukira twagenda tulaba finals. Omuntu asinze bamuwa ssente nnyingi nnyo emitwalo 2 ejja dola 2.5 ne bamutwala mu America okumala omwezi n'asinkana abasumba b'amaanyi. Bamuwa emmotoka BMW waliwo emmotoka ze bagaba bagula ettaka ne bamutandikira ekkanisa. Nakubira operations manager twali twakonnekitinze ddanga tuli mu South Africa bigenda kujja live era yali eringa amanyi babirabye live naye ono namukubira nemuganda ate no tuli mulumbe wakati tutuula mu lukuŋŋaana tubirabanga tuli smart bulungi nnyo netumane tusinkana omusajja n'agamba mwetaaga ssente meka otutegeka kino kye tutegese. Wabuuza ekibuuzo kimu abatudde wali mu ntebe nga basala empaka z'okubuulira enjiri authority ki gye balina okumanya asinze. Kubanga nze enjiri gye manyi si yakuvuganya. Era twamubuuza bulungi nnyo omusajja naga Susan, what does Aloysius mean? what does he mean? Ne mugamba evangelist, apostle, prophet, the fivefold ministers competing batya mu kubuulira enjiri. No one is better than the other. Teri ali better then tosobola kugeraageranya musomesa ku evangelist. Ono engeri gy'abuuliramu kiba kirala n'omusomesa. Actually twagala nali njala kuyawa lugezigezi mbasomese calling n'emigaso gyazo kuba different gifts same body. So then n'agamba ekyo si kyekikulu. Njagala mutegeke empaka mu Uganda ngenda zifandinga 10 ku kinnaakyo omuntu bw'awininga mumugulire ettaka mumuzimbire ekkanisa tebereza mu mpaka mu kanisa mweva. Ekyewunyisa nga yena video zaffe eza Namboole ngajjudde n'ebweru. Nga zonna azini yakolako research house of prayer. Nga yena video za Namboole ngajjudde n'ebweru abantu abo be neetaaga abo. Njagala nzije nga mu Uganda buli mwaka mbogerere mbayigiriza okukola ssente nga musumba. Ng'ogyeko okuba nti mu kkanisa ye twasanga byakola si bya Katonda. Ye yali nannyini bbaala esinga obunene mu kasino si bbaala, ebbaala kintu kirala. Kasino esinga obunene ne kasino ng'erimu ebbaala erimu wooteeri ng'agamba ssente Mukama yatugamba ssente z'ababi zaffe. Kati ye tugamba nti ssente bw'azijja kubagenda mu gambling n'azijja kubaza okunywa omwenge kisinga ogenda ne bagunywewala kati tukuŋŋaanya ssente z'ababi ne zidda mu kkanisa ne zikola nga ffe tubabaddemu obutwa tubabaddemu omwenge nga alina auditorium ennene yiye naye ng'ekkanisa gy'agamba mu ssente z'ababi zigenda mu kkanisa ya Mukama ng'ekkanisa gye yazimba eri mu Soweto. Twagendayo nanti yatutwala mu Soweto. Kasino business zonna ziri mu main towns eza South Africa. Then ekkanisa gy'agamba mwateeke essente za Mukama eri mu Banaku eri
naye nga mu Soweto naye emmotoka ya in fact abantu abasinga batambuza amawulire ntuguze emmotoka ng'ogyeko eno Range Rover gye baatuwanga ekirabo naye waliwo Rolls Royce ezo ze twatambuliramu zonna ze baalaba zaali zize Jaguar yayina emmotoka na zonna zajjanga emu ezimba lijoni y'abali abanaku gye yateeka baleeta emmotoka atuvugire mu convoy nga Rolls Royce yokka munda sijje twatulamu naye nenkola amalo ne batwala ku church tutuuka ku church ng'emmotoka ez'omusumba zokka zigula akatawuni twayingirayo ng'omusajja atuyingizayo nga bamafiya natya nze sityangako nali nsaba kimu kyokka wabula akambulira ababulizi b'enjiri teri kintu kikulu nga kwerabirira twagenda ku tiketi yaffe twasasula hoteri ezaffe tetwalya ssente yaabwe nejja okugjako ebyo etwalyakola mu meeting awo mu hoteri ye twasula mu kibuga ki tetwasula mu Santoni twasula mu kibuga omuli DSTV Santoni kano ka center opposite DSTV in fact we yawulira nti wetusuze n'ayomba naga no yali atwagala wano nga buli ekifaananyi kya Mandela abagenda ke South Africa ayina hotel in fact ebizimbe byalina oli omusajja ekimu ekizimbe kye gavumenti ekipangisaako kuliko ba Ministry ya Justice na ayinako bingi atutwala bwe yabuuza nti oba nshoppinzeeyokko ku bintu nga no I'm good njagala shopping naye we nayingira mu kanisa eri omusajja shopping yange yonna gye nali njagala neegenda twayingira mu kanisa bannange si buli kyolaba kungulu nti bwe kiri era nga Katonda bwagamba si buli agamba nti mukama wange aliyingira twayingira ekkanisa ng'eri nnomo nga tuyingidde ne tutuula ekituuti nga baakizimba kiriko amayinja so nga ndowooza decoration gano stones zino eza bulijjo eziri ku kituuti enzimbe nga babisseeko n'obusuuka tutuula mu kyaki abantu engeri gye bazinamu nayo yennyini babanga abakubiddwa emizimu kati ekyatumalamu amaanyi nti omuntu bw'aba awaayo abikkula ejjinja n'ateeka wansi w'ejjinja ssente n'amala n'alizaawo ejjinja nabikkako akagoye singa kyali kisero kyali kirala eri eddiini sigirabangako eddiini balokole bwe tutu omusumba atuuka okujja okubuulira enjiri waliwo abasookawo nga ba altar boys mu bakatuliki ne bajja ne batuula then najja then we yajja ne bamubikka balina ekyambalo kye bamwambaza ne bakimubikka ne bamukwasa omusalaba omumpi sinza gwerabira gwenkana sayizi bweti egwali gwenkana bwe guti kati nga basaba eno we bayimba kwaya agenda atunuzaamu omukomo ekirungi teyatutunuza mu misalaba gye nedda nze nabalaba amagezi ge mwasala ne vuki yakwata essimu twaliyo ne vuki yeefulanga akwata video service twali ne Mr. Nshimye brother mwenna nabalaba n'ojambo ebuzaabuza vuki n'akwata essimu neyeefula recordinga naye kati vuki tamanyi lutalo lwakunkakaatekako miliyoni za $25 nzitwale tugenda naawe ne Mr. Ojambo vuki agenze mu bavubuka bana aba new chapter naye ensi yanfundiriranga enfundidire bakumpa sente church batandika otambuza omusalaba mbadde nkyanyumya church batandika otambuza omusalaba si kirungi okukolagana n'abantu nga tosoose bamanya who they are era ebimu Katonda bye yatuyamba ogende South Africa kumanya omuntu yali agala opartneringa ne Salt Media ne House of Prayer first Sunday service in life generekawo House of Prayer. It was worth it. It was worth it. Eyo Sunday twali tulina ogenda mu church ye tulaba omuntu oyagala twali tugenda ofuna ssente nga tutegedde church gye erina byakola ye yaani jjukira contact tugifuna gwasooka kati tugenda otandika okukolagana katuddeyo tubeere ne mu Sunday service era eyo Sunday abaamanya ebyafa bya House of Prayer yeyokka gye nali sibuuliddeko mu House of Prayer. So mu church omusajja atandika otambuza omusalaba Pr Bujjingo odojinga otya omusalaba osaba otambula ove n'odda eri omusalaba omusajja anoonya engeri gyakutunuza omusalaba obuze odda eno osaba otambula kati nze nange amagezi ge nnakola nafukamira nensaba nga ntunudde wansi nga si mwoyo ndojinga musalaba sijja limba nenfukamira nenteeka omutwe wansi mu kusaba kubanga buli omu yali alina bw'asaba
bwe yamala okusabira abantu bw'atyo ng'ayogera obugambo temubuwulira n'addayo ku kituuti n'akwata omuzindaalo buli muntu n'asirika mulundi gumu kye n'atugamba ayaniriza omusumba addako omulokole alina amafuta ava mu Amerika. Olwo nyimirira wamu alinga paapa. Ekitiibwa kyalina ne paapa takirina, yajja alina enkofiira mpanvu bwe paapa ayambala katiniko pozi mu ceremonies ennene. Enkofiira ye nga mpanvu, alina omugo gulinga gwa Musa ng'alinga alina ennyanja gy'agenda okwawula. Naye Vuki service yagirikodinga. Yaliwo Vuki yagirikodinga ng'alina omugo gulinga gwa Musa, egganduula ndooza lyali ly'Eriya nga linene nga liwanvu ng'alina colours nnyingi ng'ayambadde omusaalaba omunene. Bw'aba yaba mmanyi omumanyi. That's when my heart went cold. Nali sisobola kuddamu kuteesa nabo kintu kyonna. Era ng'oga service egwa Sameka kirungi basaba katini mu ssaawa emu nga bamaliriza sajja abuulidde batuteeka mu Rolls-Royce ne tuyingira Joburg. Tugenda mu kibuga n'atulambuza kasino. Naye era namubuuza saatya ne mubuuza ndi kati otunda otya omwenge. Yagamba awo bonna baana ba sitaani ssente zaabwe Mukama yagamba tuzikuŋŋaanye. Omubi atuuma entuuma omutuukirivu n'atwala. Bayibuli twaze ku bugenyi teri wano. Kigwanidde omuntu okugyetegereza. Kubanga omuntu asobola ogikusomesa nakozesa ebbaala. Kyekibi okukkiriza omuntu akusomere Bayibuli akumanyire Katonda. Katonda olina mwenoonyeza n'omumanya. Kubanga omusajja ng'ali proud n'abantu bamubuuza boosi waabwe ayitawo auditorium oli Katonda mu business hoteli nnene nzibu hoteli nnungi nagamba bwano mbadde mulina okusula eri musuze that is ghetto nga ye agiyita na ghetto kyokka nga tusasudde ssente zaffe kakadde kalambo kasulira. Kyenzijukira twasula wano nga headquarters za DSTV zituli bw'osala ekkubo bw'oti. Anti ffe tukekeza twasira ndowooza nga naawo baataano. Agamba eza Uganda. Emitwalo. Tujja kwogera ze twasulira katuzireke. Naye nga ze twasulira. Kyemmanyi zaali zaffe. Zaali zaffe. Senga zaali ze ne moteri twali situfuluma. Tutuuse tutudde tugenze okulambula media ye. Gye tulinanga Salt FM studio. Si production studio ye. Ebyuma byonna bye tulinanga Salt Media. Ye reserve gy'ayina. Tewera reserve. Ye backup ye. Ebyuma byonna bye tulinanga Salt Media. Bya kizindalo kya ku kyalo. Mixer ya Salt FM ne production ye teriimu. Yatunyonyola digital mixer. Vani. Nedda mixer twasooka ku mixer mu studio. Natulaga mixer nga amazima sigirabangako n'opeesa yes neegira nti neeraga mmanyiiko ebintu nga sigimanyi nga yeah it's a nice machine omanyi bw'ogenda teweeraga ate nnyo nti tomanyi. Ne mugamba kati eno operating oti omanyi modo zaffe ziba ndala ku zino. N'agamba eno modo this is 20 oba 21 oba 20 biki. No yali 2017. Kati vayo mu studio tuuka awantiisa. Prayer room. Teggulwa teriiko oluggi ndabirwamu. Yazimba prayer room ku media. Si prayer room. Si prayer room toyingirayo. Agiyita sacred aina altar something. Bagizimba oluggi lwayo yayinako access ek'ekigalo. In conclusion ekirundu mugirengera bweru endabiramu naye munda mulimu babulire nti ssente ezizimba Pentagon n'okusukkawo bazintunuzaako lwampaka. Ku makya bali bakoze eki? Omusajja omu omugagga yali ava Nigeria gwe basumba naye. Tutuula mu meeting bamukubira amasimu nga yaguze jet endala. Ku makya akedde gula jet. Kati nga tubuuze bya media bino bikola bitya mu Uganda. In fact nga atusabye ajja investing mu Uganda nga ffe bayitamu. Ayagala kusinkana president abeere investor ne ffe ba point of contacts ze asobola okuinvestingira mu ffe in Uganda. Nga ina musimi asima mafuta Nigeria ne South Africa partnership gye bayina. In fact oyo musumba sina musumba oyo mugagga business ye South Africa Diamonds na mafuta. Tutuula mu meeting abooluganda Yesu yeebazibwe nga baŋŋamba omusajja agamba nga nze mbagamba kansooka enveewo eno meeting mwe mugimalirize byammwe naŋŋamba no it's okay nemugamba no yaba CEOs na biki ne mutandika ngenda olaba olutalo olufuse lunene ntudde wali nze nnyaka kyayi ku side mwami Jim ajja mubuuza ki ekigenda mu maaso nanga pasita aganye ssente. Omanyi olutalo we lwava
mbagamba nti ngenda kubuuza abakadde b'ekkanisa ne management ne bangamba who are you fooling ne bangamba we are CEOs, we make decisions, we don't consult people. Nomugambe kanisa yeesalawo nene Katumulemu katono tuyise mu bintu bingi okuweza emyaka gino 10 naye ebimu abamu nga bwe yagambye bali ignorant, babuuza lwa butamanya, boogera lwa butamanya tebabuuza na kubuuza. Naye singa twali twagala sente za sitaani, singa emyoyo gyaffe twagitunda n'egyammwe ne twagaanira ddala goolo gulu. Ate buli kimu tujja kikola saawaaga akkiriza n'awakana, saawa amaaso abiri Pentagon ejja kuzimbibwa mu mirembe nga buli agituulamu awona nga sitaani talinaako wadde akantu. That's how we have built Salt Media. It's 100% godly.